Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Tutandikira olwalero nkwaniriza nenkobaza okuba ng'otwegasseko ebyowulira bikubagana bwana Yusufu yafungula ebyapa bwabizaawo ye buli bwabeera abaako waakiri n'ekipya waakiri abaako n'ekipya sooka okola oti kaliyeko watukoledde state ya Lungala kati ebeera Lungala phase 4 phase 5 yali ya mu lusozi phase 2 yali eyo yennyini we tuyita twagigasse ne tukiriranya mwanyina waayo kati 5 yegasse ne 4 kati phase 3 yali ya wano maaso ga hayi phase 4 yali gye twabadde nayo yali egatta ekimanga n'ekyengulu kati eno phase 5 neeno yesinga ate okuba eya layisi kubanga yabukadde butaano futi ate yesinza okuba ennungi gwe teri walungi nnyo najyagadde kulengera ate in fact simanyi abantu zaatandise okiraba ettaka erituula flat si ddungi kubanga n'ennyumba etuula eritagama kanankani bwe kati ennyumba neebanga eraba njagala kwebaza era ekyebiri kyange ogenda kirya wankoledde amakubo wantunuuliza plots gye zirina okutunula otuula n'otetenkanya n'oyiya n'ogamba buli muntu yagenzeeyo kuba bukubi ku makya kubanga tubadde ne trips 3 ku makya afternoon ne evening siwuliddeemu agamba nti buli mwadaga nti olaba wanakwesa ekibira ekkubo n'otuwa ekkubo lya fuuti 25 nakikoze ekigenderedde liisa magulu 12 nakikoze ekigenderedde nenfunako eri ku feel old ekyemmanga n'otugaziyiza abantu nabo bajja kwebaza webale nnyo webalire ddala poloti ezo z'olaba ogwo omulimu gw'olaba nga bw'ogulaba bwana Yusufu ye yagukoze aga amakubo nga bw'ogalaba bwe galimiddwa bwana Andi ye yagakoze Andi yeyita Andi the man ye yagakoze okutulimira amakubo ago naye ng'ate yagaseetinze ye munywanyi ono ennyumba gy'olengera waggulu ezo z'olaba ez'amabaati ga black be bali mu Lungala phase 3 be twagamba abaakiringa ne ba big boys batandise okuzimba tubeebaze amasannyalaze gaatuuse okuva amasannyalaze we gali okutuuka wano kw'ene estate empya miti ebiri ekitegeeza nti amasannyalaze mu kitundu mwegali amazzi wegali n'olwekyo ku bukadde 5 kamu 2 3 4 5 osobola otandika n'obukadde 4 akakadde n'okusasula oluvannyuma ate tuyina enkola ffe bw'ogula ne bw'oba tusasuddeko ze tukkaanyiza otandikirawo okukozesa ettaka lyo ne bwe kuba kuzimba otandikirawo okuzimba era ettaka lyo lw'osasula lwe liva mu mikono gyaffe nedda mu mikono gyo ne bw'ogamba kusiba mu mbuzi oba kusiba mu nti oba kukola ki tuba tulikuwadde ekyenjawulo si bye bino nti bw'onaamalayo okukwasa ettaka nedda lw'osasula lwe tukwasa ettaka lyo lw'osasula lw'otandika okukozesa ettaka lyo liba lifuuse liryo ate w'osoboledde nnyingi entono ze zinaagaana tezisobola kulema tezijja gaana lwate lwaki n'olwekyo kilomita 3 okuva ku main ya Masaka Road masannyalaze weegali amalwaliro weegali amasomero weegali neighborhood ogirabye massive gano ge bayita amasavu naye nga mbadde neebaza bwana Yusufu olwa design ze yatuwadde oludda mu bantu abatwala ettaka nga business tewali asobola kukola kintu ekyo aga amakubo gaba mangi era ndowooza mubira banyo bateekamu ekkubo eri
najingirira muli naye tumakinga sure nti buli muntu wali nga report wetudde eyine ekkubo efuna ekkubo lyayo esajja buli wo designinga desimozi 11 n'ekitundu si bwo designingira obuntu obwo obutono oteekeddwa okuba nga oteekamu obukugu bungi nnyo nakirabye butwala amakubo mangi ate ng'olina okuba nga olibala nnyo okulaba ate nga lifikkawo ate abantu lye banaatwala lireme kuggwera makubo naye nga wakikoze buli tonabuuza kuba na Uganda naye nze nababuuziza simanyi mbuuliza lumu kale ku lwalo lwa Nvuzi Show ku lw'omukulu Lugonvu mwenna mbalamusiza abalabi baffe aba Uganda n'ab'ebweru nga bulijjo saveya wamwe Mukasa Yusufu tugobye bumale nate tumanye ettaka lyaffe era tutegeere ettaka lyaffe weewaawo weebale nnyo weebalire ddala ennaku z'omwezi 5 omwezi tubala gwa 7 omwaka 2022 ebibuuzo bibeera bingi abantu baffe bebaweereza naye leero ngenda tandikira puroguramu yaffe tegenda kuba mpanvu nnyo naye genda kuba ku point banyinaze bangi ne baganda bange bava mu Eastern region twogera ku Busoga region Busoga Yiganga Kamuli eyo Busembatya Busolwe webale nnyo okusinga bavuddeeyo waliwo abaala bava mu Western region Ankole Mbalala Ishema ebitundu ebyo Bushenyi wa n'ebitundu ebirala ndoza kibeebuuza nayo kibayina nga bwe tunaabiraba mwami Lugonvu mutwagaze ebyapa era ne bituwoomera ne tukkiriza nti obwannannyini ye muntu aguze mu ttaka n'osalawo nti nguza 5 ku 5 kangule mu ttaka obwannannyini obutakyuka oba nguza 5 ku 10 bambeere ddala ekyapa kyange naye ffe ewaffe tebiriiyo ebyammwe ffe tuli ku lukoba kwataawo kirira era ffe bwe tuba tugula migolola banyi era baŋŋambye nti mu Western bakozesa lwe bayita olukomera balina ennya lye baŋŋambye olukoni olwo balina baluyita oluyenje bakozesa oluyenje nti boka sitasimba oluyenje ati newali nasimba oluyenje newali nasimba oluyenje newano era mu ndagaano yaabwe wabaawo nti ku mukono gwe ogwa kkono asagaane muzeeyifulu gy'ensi yo bagenda ku mukono ogwa ddyo asalagane mu Kyalatanansi Elizabeth Mushebeza owulira ebigambo ebyo waggulu eri ekyengulu asalagane mukadde Nyinsiwe Ambrosio obufunze eby'ettaka tebabimanyi bo bamanyi bibanja oba tebaawula ttaka na kibanja oba kibanja oba kiki kisigala kyekimu era babadde batera nnyo ekiŋŋamba mu kugula ettaka lino eryaffe oli ajja naga nti kaakati nga tondaze baliraanwa bange nti ekyemmanga nsalagana ebyapa ebyo tebibaamu nti ekyemmanga osalagana tuba twogera ploti namba zetumensioninga ekintu ekyo bagamba waliwo enkola yonna abantu abali eyo nabo okufuna ekyapa butereevu weewali wabula enkola yeyawukana kikolebwa bwe kiti kifaanagana mu kukooga ku Maryland nga tupima kuba osooka kuwandiikira Uganda Land Commission oba akakiiko akakola ku nsonga z'ebyettaka ku disitulikiti ne bakuwa olukusa olukola ki ogenda opima ekitundu ekyo kibategeeza obunene ekibanja kyange yes tumala okukipima nga tukikolako survey report bano betwogerako twogera ku bali mu bitundu biri ewatali byapa bya mayiro awatali Maryland geza mu Busoga manya abazungu bano balina engeri gye baatudyeekadyeka ate ne baddira Buganda ne bagibiibita kumbi bagenda gikubi iyo bagikubya Maryland okimanyi nti eri wano Buganda yeka yina Maryland okujja ate mu bitundu biri ebirala katugeze mu Western mu Eastern
ne mambuka bukiikaddyo abo bwatumanyi lwalingayo obwakabaka simanyi bwe bayinanga bwakabaka bayina bwakyabazinga kale kiri basoga bwa era ffe katutwalanga bwakabaka kitwale nti kyonna bwakabaka bweyo obukulembeze bw'ennono kati katwogere ku bwakyabazinga obwabusoga kati Mayiloland bagiwanga Kyabazinga yekka awasigadde ettaka lya gavumenti public land bwe tugende Fort Portal otyo Mayiro ne bagiwa omukama yekka waawo bwe tugende Bunyolo ne bagiwa abeera naye mukama mugabe mukama ndowooza omukama wa Bunyolo omugabe wa Ankole kyekyo eyo Mutolo Mayiloland gyeri naye nga eri Bwakabaka weeyo oba tuli ffenna manya Abaganda tebaagala kukyogera bwe kityo kugeraageranya kabaka eri wa mukulembeze w'ennono weeyo awo kikajjeyo bulungi weebale nnyo kajjeddeyo kabadde kanzitoobere omukulu ow'ennono ow'ekitundu ekyo geza nga olaba Kyabazinga omugabe omukama kaboyo bwekityo bokka abo be baawanga Mayiro so ate wano mu Buganda Mayiro yaseeseetuka okuviira ddala ku kabaka n'abasajja be kati bweva mu basajja be nekkirire mu batwalifiirira abakopi nganzi tennatuukawo waliwo tuyita batwalifiirira batwalifiirira be baluwa be baabalwana ku lw'Abazungu okugoba amadiini ago galwaniranga Abakatoliki balwanagana n'Abakristaayo ntegereka embeera eyo kanku ekyokulabirako Mwanga tomanyi nti Mwanga ne babukubi ng'agaanye okukkiriza Abazungu yes kati n'abo batwalwana twalifiirira abaawagira Abazungu be omojja olaba bakisosonkole abasajja abo banene abalina ettaka eddene baamu mukase mukono ontegedda abo balwanira ku kitundu eky'Abazungu ne babawa yes kati ate abo be baavaamu ne bajja nga bakira paka eno kuggwe kati mukopi waabwe esebo buli ttaka lyaliko omunene yalifuna mu kitundu okuva wali mu Bazungu nti gwe woyina 5 ku 10 oli kuba ku bwesedde bwa gundi waliko omuntu alina obwesedde bwa square miles 5 nga lya gundi kati nga bayita manabaga nti lino lya Queen public land era yakibwanga Crown land ne bagamba lino lya Kabaka ate lino lya Bwakabaka biina enjawulo nokitegedde so kati bekyo bekyali tuddayo wali owo mu Busoga bo kati balina kusooka kusaba liizi nyina ekibanja kyange nawe dovaawa nyina ekibanja kyange ebusembatya okuba n'ekibanja kyange ebusembatya simanyi na bwe kyenkana nkigeraageranya njagala kuva mu kibanja ekimanja emirembe n'ennaku ofuna ekyapa ntandikidde wali we nagambye nti kati ofuna nkiyite ntya ofuna omugezi w'ettaka oba omukenkufu mu nsonga z'ebyettaka tuli ffenna asobola okuba omupunta asobola okuba looya okitegera bulungi n'akuwandiikira ebbaluwa esaba nsaba ki osaba Uganda Land Commission nze Ssentongo Frederick Lugongo ogisaba obwannannyini ku kibanja kyekyo era kikolebweko ki ekyapa mu bufunze osaba ekyapa kati mu kusaba ekyapa ekyo gwe tusaba mu Mayiloland gwampuliriza olina kusooka kusaba liizi kati bw'omala okubeera ku liizi ebbanga yamyaka emeka tulina 49 teryasobola kuwa 99 batandika na myaka mitono 49 yes kati bw'obanga obadde okolagana bulungi n'abaakuwa obwannannyini tuli ffenna ne balyoka osaba bakwongereyo ki emyaka kati emyaka bwe gyeyongera gifuuka giri 9 kyobadde oyogerako osobola okusaba n'ofuba oweereddwa free old land efaanaganamu nga ki nga Mayiloland efaanagana naye nga si Mayiloland kati kyembuuza
nze omanyi nyumirwa nnyo okumanya wano mu Buganda bwe mba wa kibanja sigenda mu gavumenti ngenda wa landlord wange. Landlord we yakuguza ettaka eryo ate abantu kabatereereze ayinza n'okubanga gwe gw'oyita landlord we naye wa kibanja naye nga wa tugamba nannyini ettaka. Tugambe bwe tuti nti nannyini ettaka omuwandiike ku kyapa bannabuddu gwe bayita registered proprietor nga mu land office emumanyi bulungi. Kati bwe kibanga bwe mba nfuna nze wano ewaffe mu central nzirukira wa landlord oyo. Yes. Kaakati eri lwaki ate nzirukira mu gavumenti neesale ku kyapa kyani nga siina landlord wa? Ekyapa gye kiri landlord yandibadde omukulu olwaleero. Ani aliwo wano ku lwa Queen? Bobi? Leka naawe oyo wammwe eyo ge mazima w'abantu wansi eri. Naye waliyo nnyini buyinza kati. Omanyi yali nnyini buyinza ali kabaka naye kati olwaleero nannyini ssente jjajja w'abaana. Gye nzirukira? Naye ate jjajja w'abaana ayina akakiiko akakola ku nsonga ezo ku lulwe. Tojja mumusiŋŋaana bajja kukuba emiggo nga kubuuza oba walitereka eyo. Nedda bayina olukiiko olukola ku nsonga eyo. Honorable Kyagulanyi Ssentamu ngeza bugeza temunkwata bubi. Manyi abantu banaawo Ssentamu bwakeera ku makya n'atuula entebe mu ntebe ssebo kati yafuuka landlord w'ettaka lya Uganda kabisa. Alhamdulillah yafuuka landlord w'ettaka eryo naye ng'ayina akakiiko aka Uganda Land Commission kavuya ddala waggulu ne kagatta kati buli district gyekali kuba buli district jjukira tuyinayo ettaka lya gavumenti mumwe muli ebibira ensozi entobazi okitegeera bulungi ettaka eryo buli ttaka eritaliiko kyapa landlord wali President Museveni. Essebo si buli ttaka lyonna kugamba erya freehold ettaka lyali erya Queen si ye landlord wamwe kati gwe landlord weeka koola gwe landlord wa bbanga ekitegeeza nti Uganda naawe oginako naye wali mu Busoga yoyo bwe twogerako tumwogerako nti ye landlord wabula tutegeeza nti buli president aba mu buyinza ekiseera yandibadde nga ye landlord kati naye wano olukiiko luno lukulemberwa land commissioner kati nga olugi mwawuliranga Saala kulatta mu budde buli bamukyusa kati aliko erinnya manyi gesitira nnyo okubeera mu dealing mu freehold land erinnya likyanvudde muntu naye nga lyo omupya kati oyo sono gwe bakuba ennaku zino waliyo aliyo naye kati oyo yalina okukusayiningira empapula zonna gwe twandiise nga transfer olupapula lukukkiriza okugenda okupima n'ebisigadde byonna obisiŋŋaana eyo. Naye wano mu kusaba mu ntandikwa bano olina ku district n'osaba mu buwandiike ne bakwata ekkalaamu nabo ne bakwanukula era mu buwandiike. Bisaanyizo ki bye mba neetaaga okutandikira ku mutima? Oteekeddwa okuba ng'olina ekibanja gwe kennyini ng'oli mulamu era ng'otegeera bulungi nga ne ssente zennyini ze banaakugamba oli mweteefuteefu okuzisasula si bya bwereere. Wano wendi mu kwebuuza tukimanyi era bwe twakikwata nti buli muntu abeera ku ttaka lya liizi abaako kiseera ekyo kyasabye. Mbadde ku kibanja kyange emyaka gyanga 10 ne bajjajjanga balioko nga tuli ku kibanja paka kaakati atuŋŋamba nsaba liizi y'emyaka 49 bwe ggwako. Anti kati olwo oyagala obwannannyini obwawukana okuva ku kibanja ofaanagane mu kkono wa Mailoland n'ekibanja ekyo kifune value yakyerinnye. Mbadde ngenda okubuuza nti miganyulo ki gyenfuna mu kuva ku ttaka liri lye tubaddeko emirembe ennaku onzize ku kyapa? Value yakulinnyisa value ya kibanja kyo kuba omuntu ng'ayina ekyapa kyo naawe ayina akalagaano temwenkanankana bbeeyi. Era n'emisoso gwe gy'oyitamu okufuna ekibanja ono si gy'ayitamu okufuna ekyapa ekyaliizi oba ekya freehold kuba jjukira bw'amala okupima ayina okweruupa
Yes, a very report. Napimye twafunye eka 2 era zensabirako obwaki obwannannyini. Yes, nga bagamba bakale tukukkiriza genda mu land office ng'ate okoma wano mu basaveya. Biki ebiyinza okunnemesa okutuuka ku buwanguzi singa omutendera ogwombangu ye? Singa tumaze okusaba ne tukkirizibwa tumaze n'okweropa byonna biwedde ne bagamba twagala ssente ez'okwegula nga toziyina awo webikoma. Kiba kifudde awo webikoma. Ekyokubiri, singa LC1 egaana okukolera akabalwa nti ddala awo woosaba wawo era obaddewo kuba oyinza okufuutuka eno from nowhere n'ogamba awangaawo. Basinga nnyo okutunuulira bano ba sitting tenants basinga okwagala, naye ate singa nga gwe sitting tenant nga nze development gyendeeta mu kitundu egenda kukulaakulanya ekitundu wamu ne Uganda, kati ate gwe nze nfuuka landiroodiwo oba bakitegedde abantu ate geza luguudo. Oluguudo bwe basasula gwe ow'ekibanja ali ku ttaka lya gavumenti si bwe basasula nze nga ffenna tutudde ku ttaka lyerimu nga nze nina ekyapa ekyaliizi. Yes, bavaluinga ekyapa kino ne bavaluinga ne developments eziri ku ttaka eyo. So gwe ate wali babala by'otuuzizza ku ttaka. Alinawo ennyumba, alinawo omusiri gwa bye babala, naye kino ekibanja ttaka lya landiroodi omutegedde yakwisaawo kkubo. Ow'ekibanja tolina woganira gavumenti. Kati bino by'ozoowulira sente zitandise okulakira abantu mu gavumenti kati ku mpigi ayu express. Kati bwe baamanyanga nti waliwo diiru ekkubo ligenda kuyita eno bo ne bagenda bafuna ettaka eliizi ne bafuna ettaka mu land commission eyo. Kati land commission egenda okujja n'abasigadde bagenda babala abantu ekkubo erigenda okuyita. Bwe bakusanga oyina ekyapa kyo nga wakajjalayo dda naye nga toyinaayo wadde akasiisira naye ng'amazima ettaka liryo era ekyapa kiri wali kyaggwadde okukola ki okukolebwa. Kati olwo nga bakuwa obutitimbe bwa ssente nga nkavula. Kuba jjukira oyina endagaano wakati wo ne gavumenti gye tuyita lesi ne lesa. Waliwo embeera yonna okumala okukola okuyingira system ensogerano waffe mu centre twogera ku bali tuga nti osooka kumutendera gwaliizi noddako ogwaliizi nga egaziye myaka 99 kati bw'ovaawo osaba fill old land noba n'obwannannyini obwenkomeredde. Kati awo oba ofaanaganira mu ddala kumpi ng'ayina mailo land. Waliwo embeera yonna ey'okumalako emyaka gyange 49 ne banneefuulira. Tebasobola kwefuulira wabula kyenkugambye nti singa enkulaakulana ejja mu kitundu oba si kyo emyaka egyo ne giyitako n'otaddayo kuzza bujja okusaba ku wakola ku mulundi guli. Kyendowooza kati katugeze nze nina emyaka 5 kale bw'ogattako 49 kiba 9 mba nafa dda. Kati bano abaana abange babasikidde ekyapa ekyo balina okuddayo bazze obujja endagaano eyo. Singa tebagizza bujja bw'ababo ne bajja baddembe okusaba wano gwe ng'oli wa kibanja naye mu ttaka nga nze ndi eno kubanga walemererwa sikugjeewo naye nga nze landiroodiwo. Oteekeddwa okubanga okoze nkiyite nti obukunkite bukuusa kuba jjukira eno wansi waliyo ba agenti be ba LC ba chairman abo bateekeddwa okuba nti anga ekibanja ekyo kya gundi naye kati olwalira aba LC bameruka buliwe ontegeera bulungi endowooza. Owa freehold akkirizibwa okusalako n'awakomulala ekyapa. Naye eri ekyapa ekiba ekizaalibwa still kisigala nga nakyo ki? Yes. Kikyesiguziza. Wano kisiguziza. Ishe
Ani age sente bazigereka bati azitumanya atya. Neyako wakatugamba. Chief government value era ezo sente zibaako kuteesaganya nga bw'olaba landlord bw'onoogenda nsaliraako okola bikya tebibaawo bagabugambe okusinza ku bunene bw'oyina n'ettaka gye litudde n'enkulaakulana yaawo buli yiika ojja sasula sente beziti ng'okwata sente zo ng'ozisasula mu bbanka ng'oddya lisiiti ng'ogiteeka ku fayiro yo ate kibagambe awowo tewaliwo nkoleno gye twabagamba nti zirinnya sooka ebbiri oziggyeko abe teriyo kugabana ekyo nga bw'okiina bw'okisaba wali kitwala kigenda bulamba kiri kijja buzi nti wakati ow'ekibanja ne landlord wo ono owa bulijjo atali gavumenti okuba twogera ku Maryland naye mu aba freehold aba lease kaŋŋambe ettaka lya gavumenti sebaawo chief government value yalina okubuulira sente mmeka z'ogenda osasula ofune ekyapa ekyo naye ate teyeerabira nti ate era alina okusasulira ne stamp duty nkugambye wano ku Maryland sente z'okwata ogende weegule ewa landlord zeezo kati wano zikwala n'ozitwala ku district mu banka ekyo ne kiggwa tolowooza nti bikomyawo ekyapa kiba tekirinakyuka kudda mu mannya go olina osasula sente za stamp duty ne sente ez'okwewandiisa mu land office n'omusolo ogwa district ne sente ez'omupunta kyobola nga bitera okukalubi okulema abantu nasigala ku kibanja kye kankubuuze kano tunyuke ekibuuzo lwaki mwami Lugonvu ebyapa bitera okulwayo nze nnyina omuntu namuwa ekyapa kyangu kikyusa kimazeeyo mwaka mulamba nze nnyina omuntu kunsalako kimazeeyo mwaka mulamba tugenda okulaba muba mwakagulawo estate wayita emyezi 2 nga mugamba ebyapa byafulumye lwaki ebimu birwawo ebirala ne byanguwa kiva mu land office wali n'empapula katugeze kati ettaka lya Balugonvu eryo teririwayo era oyo agamba nti liruddeyo aba tagoberera singa addayo ku nkola eri enkadde ey'edda ekyapa wakirindanga n'ozaala omwana n'atandika okutambula nga tonnakifuna naye olwaleero bwe tugenze digito nze nagulamu estate ekatenda 214 paka kati bakyago nakivaako kati bwe tugenze digito ebyapa byanguwa okuggyako nga wabaddewo mu mbala etakwataganye bulungi wakati w'omupunta ku nsiko n'ebiri mu land office omupunta ono yamugaa nti addayo ku nsiko wekkaanye oddemu okuba ettaka lino bulungi lisobole okuba nga likwatagana n'ebyaffe ebiri ekyo nno njogera ku subdivision naye subdivision bw'oba maze okusubmitinga kinga bamaze okuteekayo fayiro yo ne bakola bitatatata wona deed plans ne zifuluma ekyapa okukikola okuva ewa registrar nakyo kimala nnaku ndowooza 3 ku 4 kati kano aka direct transfer ako konna ku 2 ku 3 kavunooba ng'omusolo gwagukola ki kati awo wonna ekyapa bwe kiba nga kinene nnyo kale kiwe ennaku 45 kuba kano ka subdivision kano engeri bamala kati bye wakoze ku nsiko obitwalira omuntu ali mu ofiisi n'addamu n'akola survey ng'ayita mu bino kati ng'alaba bino ebyo bye wakoze ku nsiko byepimye ku nsiko nga bwabigeraageranya n'ebiri mu land office byayina bwe biba nga bikwataganye fayiro ng'agifowadinga ku mutendera ogudako zennaku 45 yes subdivision eba ekoze eki ewedde kyekyapa nti nsalako naye olaba nga kisussaawo manya ettaka lyalwana eyinza okuba peegi yabula ttaka liriko caveat liriko mortgage surveyor teyasubmitinga yalamula busente butono nga alina ekizibu kye kya miliyoni 2 ntegera bulungi ate gwe ogambye ogenda muwa miliyoni 2 kitundu akolera ekyapa nga mu mazima ekyapa kimalawo bukadde bumeka
kati mu kifo ky'okugenda ewa Manerenda ajja wa mwami Lugonvu ng'ozimuwa ng'amaliriza ekizibu kye ng'akola ng'akoma waakomye. Bw'omubanja ng'akujuliza. Bw'omubanja ng'akujuliza. Bw'ogenda omukwata ndowooza naawe okimanyi bulungi. Ow'ebbanja tebanamusiba ebiryawo. Bajja mukwata obtaining money by false pretense. Bannange yampa ssente ze nkola omulimu nengenda nenkola ku nsiko mulimu ne bawongeza buli kimu. Bwe bamaze okwongeza buli kimu ne mugamba n'agaana naye ze kanfiirwe. N'okugonda nnyo ze kanfiirwe. Muddize ssente ze era nja zimuddizanga bwenti. Gwe yamuwa bukadde bubiri oluvannyuma lwa mwezi alitayo 5. Kati ye nkola tuyinza kola tyawo kwewala embeera eyo. Sooka otunuulire olwokakase omuntu agenda okukolera omulimu. Okimanyi nti waliwo omusajja yaŋŋamba akantu kano nti ebintu eby'ebbeeyi entono biwunzika bifuusi bya bbeeyi nnene. Badde okimanyi ekyo? Gwe weebuuzemu lwaki ono omusave ono aŋŋambye bukadde buno kola ekyapa kino. Ate ono aŋŋamba obukadde 2 mugamba kukolere quotation mu nsonga eyo. Akulage stamp duty gy'ogenda okusasula. Akulage kubanga ne balabuulira dda butya bwe tubalawo omusolo. Kati lwakuba nti baagugize. Baagugize bagupandisizza. Kati percentage eyo gy'okomputinga n'obunene n'omanyi nti decimal emu esasula 10,000. Dira 10,000 kubisaamu obunene bw'olina ekyo nakisomesa ku mulundi guli. Decimal emu ya 10,000. Olina decimal za 3. Kubisaamu bukubisa. Ng'omanya nti 3,000 katusasula mmeka 2.5% of the purchased value. Okitegedde? Ng'ogattamu ng'olamanya nti egyo giba 7,500. Ate ono aŋŋamba bukadde 2. Bw'amala okusasula 7,500 kati ate ezize eza district neki ogenda ozigatta mula zigweddewo ng'oweebuuza kati ye agenda kukolerera bwereere. We bagwiridde tumanyi obbafuula mwemwe Bamanerenda baffe. Nanze n'ekizibu kyange kya bukadde 2 njja gukola ssebo. Gammala okukola ekizibu kyange nga kiggwa sigeza Bamanerenda zizojjukira nja zikuddiza nga zitaddemu interest. Kubanga teriyo tteeka likulagira kukuddiza ssente zo nga zirimu interest. Nze ate gwe badde obadde omulimu. So kati yenkola eyo. Kikyesibuuziza. Onookibuuza omulundi ogudde. Obanga olina kyotamatidde oba ekikusiwa kyeweetaaga okunyonyola ojja kulekawo mu message. Comment yo mu message abali ku YouTube. Estate yaffe twagivuddewo. Ya mpigirungala ku bukadde 5 fuuti 5x5 amasannyalaze weegali amasomero weegali amalwaliro weegali ate nga kumpi ne Kolas kilomita 3 zokka ate nga kumpi ne tawuni y'Empigi osobola okuba ng'okakalabiza emirimu gyo oba ebirala tuli ku Masaka Road n'olwekyo boga nti ndi willing okubanga nfuuka landlord ku ploti ezo ez'obukadde 5 ojja kuba ng'oweereza message abali ebweru w'eggwanga ku WhatsApp number yange kweri ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Ate abali ebweru w'eggwanga mujja kumpeereza messages abali e Uganda musobola okunkubira. Bwana Yusufu, si bulamu na Uganda abadde akola. Abagoberezi baffe lwaki bannayuganda bokka? Ate nga tulina n'abagoberezi ebweru. Naye era bannayuganda. Kazi basigala kyekimu. Kale kyonna kyekiri. Surveyor wammwe ndi ku nnamba eya WhatsApp 0772 44 33 74. Mwereeze okwo ebibuuzo byammwe nja kubaanukula. Naye bwe mulaba nga nkeereyemu okubaanukula munsonyiwe mba nja kuddamu mba nyanukula ebibuuzo. Naye amazima mbeeramu kabizebizemu ng'abasaveya be mutumanyi. Ate gwakuba kuba ku 0755 44 33 74. Kankikuddiremu 0755 44 33 74 gwakuba. Naye bw'okuba n'olaba era nga sigikuwatiddeewo ng'omanya ettale
field yafuuse field. Mwebale nnyo, mwebale kugoberera, musigale nga mugoberera. Mwebale nnyo, tugenda kweyongerayo. Nga bwe mbagaliza ekiro ekirungi. Munzikirize mbajjukize state gye twaguddewo eya Mpigi Lungala y'abannyinaffe ne baganda baffe fuuti 5x5 ku bukadde 5. Era nga bwe nkutegeezezza mu kaseera kano otandikidde tuli ku luguudo lwa Kampala Masaka wano we bayita Lungala. Lungala ali wakati wa Mpigi Town ne Katende. Era bw'ova Katende odda Lungala. Wano we tukkirira ku Mpigi Express Highway yeyo gy'olaba wali akapande ka St. John's College Mpigi. Eyo ye Mpigi Kampala Mpigi Express Highway awo weyita netwala butereevu paka kutako. Okuva wano we tuli mu kaseera kano ku Collins okutuuka ku estate waliwo kilomita 3. Kikwetaagisa wakati w'eddakiika 7 n'eddakiika 10 oba 15 ziwera bwana Yusufu. Okuva ku Collins dakiika nga mmeka? Ku site kwennyini ku 10. Kikwetaagisa dakiika 7 ku 10 okuba nga otuuse ku site. Era nga bwe tugenda okugiraba naye nga ku mulundi guno nga bwe nabategeeza ku bukadde 5 kamu 2 3 4 5. Nyina bwe nabadde njogera naye nga kati mwami Lugonvu nzise ey'omusanvu gye mbadde nsobola kati eno ofunye ya 5. Ndowooza Mukama bw'akola ebyamagero. Bano nagamba ndaga tugenda kukiringana ba big boys. Tuliraanye amaka agasinga ebbeeyi era amaka agasinga obunene mu Mpigi district yonna. Wano tuli mu Mpigi Town Council kilomita 3 okuva mu Mpigi. Estate yaffe nga bw'ogiraba bwejja eyita kuba neighbors nga bw'obalaba. Ab'obuvunaanyizibwa ye Haji Abbas yassa amasannyalaze ne gatuukira ddala ewaka. Nabadde njogera naga nti mwami Lugonvu abantu bwe bagambe amasannyalaze basikeze njagala kufuna baliraanwa bwe tukolagana. N'olwekyo njagala kwebazaamu ak'ensuso. Wano woolaba estate yaffe enkadde we yali era mukyala nakasizaamu yonogola basayidi wano nkimanyi nti kwali ku programu alaba. Banneighbors ate baba n'abala beeyongedde gy'oli. Banneighbors abala beeyongedde. Estate yaffe yeeno amakubo mateeketeeke bulungi ga fuuti 20. Kitegeeza nti buli kubo lye tulina liyisa emmotoka 2. Ewantu bwe bwe wafaanana nga bwe nakutegeeza nti amasannyalaze weegali, amazzi weegali. Mu kitundu tojja kwebuuza nti omwana wange anaasomerawa, amasomero mwegali. Tosobola kwebuuza nti omuntu wange bw'anaalwala anaddukirawa. Tuli mu kitundu nga mwe muli amalwaliro oba eddwaliro erimu ku lusiku gasinga obulungi mu Mpigi district. Tuliraanye St. Raphael, amasomero aga senior tulina St. John's, tulina ne St. Raphael primary ne senior n'amasomero amalala ag'enjawulo agali mu kitundu. Estate yaffe bweti bwefaanana ku bukadde 5 fuuti 5x5. Nayagadde nnyo considering bannyinaze ne baganda bange abali mu mbeera ega nti nkubi ekyeyo biganye, embeera eganye. Kubanga bangi gwe mulanga gwe babadde nagwo nti mwami Lugonvu ekituufu buli kasente kenkwatako sente sizifuna naye sisobola kukolaga nti kino kyenyina ninga nti nedda. Tutandike n'akatono ke tusobola. Bwe baba nga abala batandika na fuuti 25x5 tutandike ne fuuti ffe 5x5 nga kitegeeza nti wantu w'osobola okuzimba amakaago ennyumba yo ya bisenge 2 oba 3 n'osiba 10 n'osigazawo neopaakinga emmotoka yo nga ne toilet ya wabweru ogirina buli kimu. N'olwekyo bwe kityo bwe kiri fuuti 5x5 ku bukadde 5. Waliwo aga nti mwami Lugonvu ekituufu era onkutta anaaweya era nakati wadde ngamba bukadde 5 teziriiwo. Nja kugumiikiriza otandike n'obukadde 4 kubanga ekituufu simanyi oba tunaddamu okufuna opportunity nga gye twafunye eno eya poloti ey'obukadde 5 ku ttaka gye lyafuuse mu Mpigi nga bwe tumanyi Mpigi ennaku zino. Ettaka we lyafuuse ekirwadde, ettaka lyafuuse ekizibu. Nali ne bwana Yusufu nga tunoonya ettaka waakiri okufuna yiika y'obukadde. Twali ne omwami Deo no si Deo ani mwami Serunjoji yiika yagira mu Demeka gye twasooka twagigula 5,500. Nazzeemu mukubira essimu annyonge naga nti njagala 65 era twalemaganye. So ettaka mu Mpigi lyafuuse ekizibu lwa nsonga ezimu nti kati Empigi ye Wakiso wa leero nti Wakiso gye yakoma okufuuka ow'ebbeeyi abantu ne bamudduka kati abantu baddukidde Empigi. Kammengo omulaba Kammengo kati ye Kikandwa ku Hoima Road.
mpigi kati ye wakiso kati n'olwekyo gamba nti oyinza okweyambisa omukisa guno ne bwe batogenda kuzimbawo kati nenoga nti nyinayo akapoloti kange empigi awo kubanga kati bwe tuba nga tutunulira olugero lwa Kampala Mpigi Express era abantu baliwo abadde agamba nti mwami Lugonvu njagala ewantu nga transport aweza mutwalo empigi wala njagala ne mubuuza maama mpigi atenga transport kweganga ayogera zigizaga okuva e Kampala paka Mpigi siri nnyo mulinnyi wa taxi naye batwalirawo wakati w'1,000 ku 1,500 nga bakutta obujega wakati w'1,000 ku 1,500 okuva e Kampala paka Mpigi abamanyi Ntebe Mpigi kumpi okusinga Entebe ndowooza mba nkusiigidde ekifaananyi ekituufu Entebe wala ku Mpigi n'olwekyo bwe wali abantu babuuza waliwo kilomita meka okuva e Kampala paka wano wennyini waliwo kilomita ziringa 25 kitegeeza nti bw'obanga ffe gye tusula bw'obanga otambudde mu ntambula eya bulijjo kikwetaagisa wakati w'eddakiika 3 ku ddakiika 45 okuba ng'oli mu Kampala n'olwekyo estate bw'ogiraba bano bamu ku ba neighbors ennyumba gy'olaba baabazuula zaabu omwami oyo yagula yiika zaali 7 buli yiika yagigula obukadde 15 ku lwaliro ng'oyagala omugulako yiika olina okuba n'obukadde obutaka wansi wa 5 ku bukadde 6 ng'oyagala omugulako yiika n'olwekyo nzikiriza okuba ntusobola okufuna opportunities mu kaseera kano amasannyalaze weegali wano wolengera ennyumba ezino ez'amabaati aga black wetubadde emabega wali simanyi bamagana nga naasobola okutuzaayo emabega wabadde ennyumba z'amabaati ga black yes wano wooli mu kwambuka estate yaffe ogijjukira bwana Yusufu ey'okukiringa ne ba big boys kati tulinamu 2 abafuuse ba landlord amasannyalaze gabayita ku mutwe gatuuse naawe kenyini okuvaana amasannyalaze we gakomye okutuuka ku estate yaffe wali kikwetaagisa ekinene omuti gumu oba emiti 2 okutuuka amasannyalaze gano wegali naye nga bw'olengedde ettaka lyeryo osobola ogamba nti kaakati kankwateyo 5 ku 5 okusinga nandyagadde bannyinaze aba 5 ku 10 tulinde mukko nandyagadde bannyinaze bambi nga mubigezezzaako biganye naye nga tugamba nti mwezi ogw'omusanvu tukunguddemu kaki omwezi ogw'omusanvu kaki ke tukungudde ke tugamba nti kano ke tulina ke tuggyeyo nja kusooka kukwaniriza mmwe amazima gennyini tusooke tutunuulire mmwe kaakati estate ezinaddako mukama ng'atuyambye tujja kutunuulira ate abalala n'olwekyo nzikiriza nti buli muntu asobola okufuuka landlord osobola okutandika n'obukadde 4 kamu 2 3 4 naye nga kyamazima nkibagambirawo ekituufu kiri nti estate ya wiiki eno ekyoga nti wiiki ejja mwami Lugonvu oba ku Lwomukaaga awo tujja kulinda omukisa oguddako kubanga kyo wiiki eno ababadde bankubira amasimu nga muga nti mwami Lugonvu w'oggulirawo estate tugiguddewo bwetyo bweri emaze okuteekebwateekebwa plots nnambike bulungi amasannyalaze weegali amazzi weegali neighborhood ogirabye neighborhood nsajja tawuni mw'osobola okukolera osobola okukolera empigi mu tawuni kuba oba ne kabuga akatawuni ka wano bakayita Mbale oba ogenda obutereevu okukolera empigi mu tawuni estate egatta amakubo tugambe nti egatta amakubo 2 egatta ekkubo eri abano baganda bange abagenda Butambala Gomba ate negatta ne bannaffe abadde Masaka Mbalala n'olwekyo nzikiriza okuba nti luguudo lulungi eri mmwe abaganda nti njagala kugula ku olwo oluguudo mu kaseera kano ye estate gye tulinawo esimu yange kweri ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 osobola okuntuukirira waliwo abagamba nti mwami Lugonvu sirina muntu gwengamba nti ono gwe nsobola okusindikira osobola okumpeereza message ne tulaba ate bwe tugenda okikola ate omukisa guno guleme kweyitako nga tofuuse landlord n'olwekyo nja kubaagaliza obuwanguzi omwezi ogw'omusanvu gubeere gwa buwanguzi gubeere gwa nkulakulana tewali kinyuma ng'okkeera ku makyanga naawe kennyini oga nti yes ndi landlord ettaka lyeryo olirabye bulungi teriri mu ntobazi liri wakalu ewanyuma okuzimba ate ewantu ewalengera tolina kyomanja nzikiriza nti ekiro kya leero amawulire genkuwadde geego tewali kyoga nti mwami Lugonvu ate kino sikirabye amasannyalaze weegali neighborhood weeri era kanyongere okwebaza
abagula mu estate eyo abatandise okuzimba mwebale nnyo mwebale ddala amaanyi mugalabye amaanyi mangi n'olwekyo ate kakati tuguddewo eno empya ku bukadde 5 fuuti 5 ku 5 osobola otandika nga bwenkyogedde n'obukadde 3.5 oba obukadde 4 ayina cash ate gobeera ku safe side nnyo kubanga pressure oba ogyeggyeko n'olwekyo esimu yange kweri nga bw'ogiraba ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 osobola okuba ng'okyekingako. Tulina olunaku olw'enkya ku lwokubiri, tulina ku lwokusatu, tulina ku lwokuna, ku lwokutaano, then tulabe ekinaaba kitambula. Bwe tunaamalawo tulabe ekyetuzaako. Naye nga nzikiriza nti guno omukisa gwabo bannyinaze ne baganda bange abaga nti mwami Lugonvu biganye nze nava ku kyeyo nga sifuuseeko landlord. Togenda kuba ku kyeyo nga tufuuseeko landlord. Ku bukadde 5 kambagaliza ekiro ekirungi tuwuliziganye. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.